president yakkiriza ngu n'aba ICT nabo ku ssente ezo bafuneko ekibayamba. So kati kimu kitulina kumaliriza meeting ya leero, government ebayamba etya? Ffe titwagala kumala gasaasanya ssente, kumala gasaasanya ssente nizonooneka, enkya noonyononya bibavumbudde n'otabiraba. Naffe twagala omuntu waba aleese ekintu ky'amagezi n'agamba kati ndina ekintu ku simu, innovation eyinza kutuyamba ku bya traffic, eyinza kutuyamba kugoberera ababbi b'emmotoka. Abakugu baffe ne bakitunulamu ne bakikenenya, then awo government otubulire kiki kyoyagala bakuyambe. Kati nganza atandika obutandisi nyinza okukola sente siziweza kuzisasulira mu kiseera ekyo, singa eteekawo enkola nti kakati ovuga ne idea ennungi ng'eno kati ku waiving kale omwaka gumu tosasulira koodi eyo. Bw'otandika okuba nti bizinesi etandise okukola abantu bebayamba otandika okuba ng'okola ki ng'osasula. Naye kakati ffe tutegeera tutya nti gundi ye yayiiya ekikupu ono gundi ye yayiiya ejjiiko. So olina okuleeta ekintu ekikakasa nti kyekyo era ekintu ekikakasa ye certificate gy'ofuna mu ki mu Uganda Special Services Bureau.